ekibiina kya NRM kyavunda dda. Museveni waafiira bw'ati. Wekifiira mu buyinza bwe kiti kitegeeza nti tuyinza obutaddamu kuwulira ku kigambo NRM. Bigambo bya Andrew Mwenda. Mike Mukula naye bw'atyo munnange alaajana naye ng'alaajanirako bakiya persons aba NRM okwetoloola eggwanga lyonna. Anti General Museveni yabasuubiza 2020 nga bw'agenda okubaako byabawa yali abibawadde. Era munnange ku nsonga eyo ojja okwewuunya General Museveni yeeno ayongera kupukira ba MP sente era yebayise dda mu State House ku nsonga zayagala bagguse mu Parliament abongere omusimbi. Naye ng'eri ekibiina kyavunda dda waliwo abayagga yatusuubiza byonna biri awo byongera okulaga nti ekibiina kyavunda dda. Joel Ssennyonyi ye munnange akyakubye emmeeza ayagala IGG abeeko kyakolawo ku musimbi. General Museveni obukadde 10 bwe yakawa bamemba ba Parliament zaavaawa. Sente z'omuwi w'omusolo ziyimiriddewa, accountability, transparency byonna awo. Naye nga bo abawumbatuutu bwe bongera okukakasa nti sente zaali mu mateeka era nga beewuunya Ssennyonyi okubeera ng'alemera ku bintu ng'ebyo. Kati ebyo byawedde, abantu bakyabiwa amatu. Muganda wange tuli mu Uganda. Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe. Bw'oyagala solar mu capacity yonna tuukirira aba Maintenance Palace balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, ate balina n'abakugu abasobola okuyambako okubiteeka mu nnyumba yo. Hillside View Apartments wali ku Kasozi Ejjanyi, Ntebe Road, kasituuke Kajjansi, kasituuke Namulanda oba Ekitende. Genda Ejjanyi ku Church waliwo Hillside View Apartments. Wasirifu bulungi ate ng'omulirwano nagwo gwa buvunaanyizibwa. Apartments njoyote bulungi, mulimu buli kimu, ekiyungu eky'omulembe, eddira ery'omulembe, ebisenge bisukka mu kimu. Sente zikkirizika kubanga tebaseererako ddala yadde n'akamu. Bagezeeko wifi weeri ya bwereere ate nga n'amasannyalaze tegavaako. Security weeri ba caretakers balungi nnyo. Parking weeri gwe ne bojja n'emmotoka 10 osobola okupaakingawo mu parking yaabwe. Kale munnange gwe transport wali wa bwereere akubaka kuwanga ka bonus transport bakubireko nti bannange ndi wano emmotoka ejja kujja ekunone ekutwalewo kasita obookinga nabo aba Hillside View Apartments bali wali ku Ntebe Road, Kasootuke Kajjansi, Namulanda, Kitende, then genda ku Church Ejjanyi obasanga awo. Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka gye batunda ate bagula ettaka ekitaliko ndooliito. Balina construction company, balina abazimbi ab'omulembe, abakubi ba pulaani ab'omulembe, balina zi grade ezisenda oyagala okukiriyaringa, balina abapunta, balina omumanyirivu ku byapa okuprocessinga ekyapa ddakiika budakiika. Ate bwe bayagala okubeebuuzaako aba Timo Property Consultants Limited bakubireko. Dokita waali wano, Dokita waali wano ku Uganda at large era nsiiba Mulanga, nsula Mulanga, njagala mwenna mubeere balamu. Ako nange nga Uganda at large kika research ke nakola era ninkakasa nti ddala mu butuufu ono omusawo Dokita asaanidde okubeera nga abantu bamutegeera kubanga y'omu ku abo abatono be tulina wano abali talented. Abasawo abalala gye balira bakola basoma naye waliwo kye bayita okubeera talented. Naawe kennyini ngoga nti ono mutuufu ate he is something else. Alina extra brain Katonda gye yamuteekamu enoonyereza then n'amanya ebintu bingi ennyo ku nsonga eziweererako ddala. Mugezeeko bugeza kubanga bino munnange biri si byakwogerera bwogezi, naawe osobola okugezaako era bamugezezzaako bamutenda. Ennamba zange weeziri awo, imwe esembyayo 15 endala esembyayo 73. Just
jangu buzo ngambe wandiika Uganda Talagi nsaba ku namba ya musawo mu seconds yakuba yakutuuseeko dda era ng'omukubira oba ku WhatsApp nga mwogerezeganya ng'omunnyonnyola ekizibu kyo tomugamba nti hayi tandikira na kumunnyonnyola kubanga munnange obudde takola ki talina ne hayi ayinza okuba tamanyi kyekitegeeza newankubadde ng'olwo answinso ayina mungi naye hayi ayinza okuba tamanyi kyotegeeza kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugende ku kyatuleese kati nga bw'owulidde munnange ebintu si byangu yadde n'akamu era sisitimu eno twabagamba dda kuva dda nti sisitimu eya NRM yavunda dda nga bw'onooga nti omulwadde aweddeyo asigazza mutwe eno yonna sikeletoni kakati sisitimu ya NRM yaggwayo dda era abantu bazze nga bagamba nti singa Museveni avaawo bw'ati NRM tegenda kuddamu kuwulikika kubanga yagyetungako bw'ati era ajja kukkirira nayo yagyetungako bw'ati tagiwaddewo breathing space kubeera nti awadde omukisa abantu abalala balage nti nabo basobole okukulembera NRM kubanga ye solo candidate era kyovudde olabanga Museveni basiiba bamwegayirira taata lambika obukulembeze ng'egye bugenda okyuka mu Uganda naye ate era engali gyabulambikamu yeraliikiriza kyanti ninawo mutabani wange wano ninawo Bobi Wine atera okugamba nti atusibako kitabani ki ninawo mutabani wange wano kaakati kuba yatugamba Bobi Wine yagaa nti ayaga tusibako kitabani kye kiwaddangira Bobi Wine yali mukambwe nnyo mu kiseera eruweero ye speech mugijjukira bulungi nnyo yagamba kati ayaga tusibako kitabani kye kiwaddanga bannange busungu yali abugjiwa ne juzi yagamba ani wano kungu ku NBS ti awo mwenge oyo muhozi mwenge kyogere mwenge wakyo otya kungu n'agamba nti nedda mwenge ate jukira ku TV ebintu mbatera bitemamu bali badde bawo obulango naye kitegeeza nti kiki kyali mawulire oba tekikyali kyakwewuunya mwenge naye munnange ogamba General Museveni mukugezaako okulambika nga ye bw'atyo bw'akiraba nti Uganda begenda okugenda mu maaso kati Andrew Mwenda munnange y'omu ku abo abavuddeyo Andrew Mwenda jjukira nti mukwano nnyo gwa muhoozi ate era nga kojjaawe ba Luganda kwegamba beeri ku Luganda maama eri Saidi gwe tutaalabako naye Andrew Mwenda nga ayogera bino nno abyogera nga tabirumamu nga analyst era nga ayogera mazima meereeri kino tuzze nga tukibagamba nti eyo NRM ate kati Mwenda yakinyonyodde bulungi nnyo kubanga ffe tubadde tugamba nti Museveni bw'avaawo ne NRM egenda kugwirawo egenda naye kuba yennyiniyo era tayagala muntu mulala yenna kugirekera muntu mulala yenna naye kati waliwo ekintu kirala kitubadde nga tujja twogera nti gavumenti katugeze singa NRM bagijjako enguzi oba obubbi kiba kitegeeza nti eba teriiwo sisitimu yayo gitambuliza okwo nga olaba train bwetambulira okwo emipiira gyayo enziga zaayo zitambulira kwobwo bulayini obubiri kakati ne NRM etambuliro kano ka nguzi kano ka bubbi nguzi bubbi kati mu makkati awo wali obwannakyemalira n'ebirala byonna kutulugunya kutta mu makkati awo obulayini obwo obubiri parallel lines tunoza buno bundi ebyuma bino ebiwungayunga mwe muli enguzi bubbi kutta kutulugunya muganda wange kakati munnange Andrew Mwenda agamba nti NRM egenda kufa NRM eba egenda kufa singa ogezaako kugyawula ku gavumenti ku Uganda in fact NRM singa ogyawula ku Uganda ye bw'agambye singa ogyawula ku Uganda ebeera efudde tosobola kwawula Uganda ku NRM okuleka mpozi ng'oyagala kugitta era awo eba teriiwo the party will cease to exist and Mwenda bw'atyo ng'atukakasa
bwatyo ng'atukakasikira na Uganda njagala mukimanye nti katuno lwafuuka lukokobe nabo bakimanyi bulungi nnyo nti olukokobe lulina enjala mpanvu bweri lwasimba ne luyingiza enjala mu bannayuganda loti ate ng'enjala ziba nkyafu n'obukyafu bwabwe bwonna bonna batumaliramu badde nsaba abantu mukimanye nti munnange bino Andrew Mwenda byayogera tayogera bya nsimattu era abyogera abikakasa nabo bennyini bannyini NRM bakimanyi nti bituufu era bakolimye dda oyagala kuleeta njawukana oyagala naye ng'ayogedde amazima omanyi ebiseera ebisinga obungi nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agogeza abantu ebituufu gwe ne boogezaako okola otya oba ojja kwogera amazima kakati munnange Andrew Mwenda era nga tumumanyi bulungi ennyo veteran journalist ate era nga political analyst aze munnange kwegamba nattukiza ekyo kye tubadde nga tujja tuwogerako kubanga si kipya nnyo mu matu gaffe era ng'agamba nti ekibiina kino ekya National Resistance Movement NRM kino munnange kijja kuba kifu singa kigeza ne kijja engalo zaakyo ku buyinza singa bava mu State House bwe bati muganda wange bayinza n'obutatuuka mu ki bayitayo bate wali ewa Jingu ekajjansi tebajja kutuukayo kakati munnange Mwenda nga amaze okubeera ng'ayogera ebyo atugamba nti ng'ekibiina kya NRM kifu singa bageza kukyawula ku Uganda NRM tutajjawula ku Uganda ejja kuba tekyaliwo era agamba nti NRM survival yaayo okubeerawo kwayo kubeerawo kukubeera nga agamba nti babeerawo ku kucontrollinga government structures na resources ze bakozesa okubeerawo ne kugamba kino nakyogerako ko ne magagwe buli wosanga NRM bosanga LC office bajja kuga eba ya NRM kakati bo bakozesa structures ezo okulaga nti nno mbo bali ku ground bakozesa ezo gundi wezityo okukakasa nti bwe bali nnyo kati gwe bajjeewo era tobulanga okulonda kwa LC bakugoba n'okwabakyala bagenda okulaba nga opposition konna ekola kyekusingako kitegeeza nti wansi babeera baguvuddewo ku ground kati ayongerako okunnyonnyola agamba nti ne resources tukimanyi bulungi nnyo nti ssente za gavumenti ezammwe ez'abaweeyi w'omusolo ate ze bakozesa okugulirira mu palamenti n'ewalala yonna n'okufacilitatinga ebintu byabwe operations zaabwe ze bakozesa amagye ge bakozesa okubakuba ate nga NRM si esasula amagye naye ng'ate amagye gakolera NRM ne poliisi ekolera NRM kitegeeza nti NRM awo eba ekozesa ssente z'omuwi w'omusolo n'amagye g'eggwanga agali badde ag'eggwanga ne poliisi okusobola okubeera nga yeekumira mu buyinza okuteekawo intimidation okutiisatiisa n'okulemesa abantu okubeerako kye beeyogerera naddala ekibanyiga kakati munnange bw'atyo n'akakasa n'agamba nti NRM kyetalina ye ideological moral foundation ekyo kinene nnyo muganda wange kinene ddala NRM emyaka 40 nti gwe bw'obakuŋŋaanya bw'oti n'ogenda bamukokasi noga nti bannange way forward 0 Museveni yabyesigaliza mu mutwe yabimanyi ne mutabani we yabimanyi nti gwe babuuza bonna ba Moses Kigonga abo n'obabuuza bajja kuba bayita butabya ogambye eki way forward muzeeyi bamagamaga muzeeyi kati bamagamaga muzeeyi oba muhoozi tukubi bwe batyo kyokka ate nga ne muhoozi naye tumulaba munnange bwatyo endowooza ze ziwungawunga bwayogerako Kenya n'adda Sudaani n'adda eno Kongo n'akola atya abo bakazi Beyonce bwatyo tumuteeka tutezi mukazi munnakenya wano kuba yagamba nti bakazi be tuzo bannakenya basobola tuya ne bamuleetera wano oyo aba agenze
kakati era tebalinaawo mpisa gy'oyinza kugamba nti gye bagoberera bo nga bo aba NRM kubanga tebalina musingi. Ebyo byonna munnange Andrew Mwenda abitutegeeza ate nga twabibategeeza dda bituufu 100 ku 100. Tetumanyi obanga omuzimu bwanika naye gumwambadde anaaweza oluvannyuma. Kakati munnange Mwenda era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akwitisizinga internal state of the party, embeera y'ekibiina gye kitambulamu ey'omunda. N'agamba nti munnange eno wajjudde enjawukana, tebalina na sense of direction, clear sense of direction. Bwe bagamba nti nno tukwata kubo kituli ludda wa tulaga wa, tebamanyi kibuyaga gy'abafuuyi bwafuuwa gye yabatunuza gye badda. Balinga omuti oguli awo oba ogwakalitunsi butunka butunsi mu bbanga buti. Bannange ng'empewo egyegufuuwa gye gudda, obukoola bwe bukutukako nga bukutukako. Kakati ono agamba bano kwegamba tebalinaawo mpisa, tebalina kigendereerwa, era bano kwegamba baafuuka, NRM yafuuka cash and carry government. Cash and carry, akasente kaliwa kakwate, teeka ku mugongo, tambula genda olabirira abantu bonna weekubeko enfuufu. Era agamba nti buli omu aliwo kwekkusa. Agambye nti it has lost its moral purpose. It has evolved into a cash and carry government where everyone is in it for personal gain. Ebyo twabyogera tewali kyalimbye baganda bange. Tuli ku kibiina kya NRM nabo bennyini bakkiriza nti ye kituufu naye totulangira kale tukimanyi naye kale tewaliyogedde lwaki mwogera tuvulira wanga bannabbanja kati awo. Kakati munnange niwakubadde nga abantu bo bagamba nti Andrew Mwenda amaze okukitegeera nti NRM egenda kugwa kimanyi kati mbw anoonya soft landing ye bo kubanga bo bwe batyo ajja kudda bali did I tell you I know I did that kaloboozi ke ng'ayogera. Lumu yaleeta ebbama ku Bobi Wine ng'amanyi agenda mwajuwinga out naye muganda gwange omulundi gwe baasokosesinkana Andrew Mwenda byamuggwako era yadde eri n'agamba bannange mbabuulire ekituufu kiri nti akasajja kalinamu waaka mbadde manyi nti ŋŋenda kukola ki naye answinswi ankalidde ku mimwa. Kakati munnange bino byonna tukimanyi bizze mu makkati ga corruption, nepotism and the personalization of power within the NRM. Nagge nti obuyinza babwetungako nti omuntu nga Muhoozi asalawo busazi kyayagala kyonna. Museveni bwe mwagala buli ayagala ssente alina okunoonya Museveni waali okusalawo yasalawo yababuulira kyekkola kubanga abuyita n'abavubuka b'omu parliament teri nti bonna baddola abalabanga buvubuka oyo General Museveni gwe mulaba. Emirimu bagiwa baŋŋanda na mikwano NRM government olaba nti Museveni kati bonna obuyinza abugabira baffamire ye n'abamikwano. Sale bw'atasalawo Muhoozi ye kennyini Maama Janet n'abalala osanga wuli ebizzukulu bye babwamu bisalewo tisalawo kulo tukole ki mubakube okay kyatiirwa mugende mubakube mwana agee mubakube. Kakati obuli bw'enguzi era nga guno gwe mupiira ndowooza ogukyasinze ogwa 4-wheel drive system ya 4-wheel drive NRM kwetambulira system ya 4-wheel drive corruption 4-wheel NRM kwetambulira. Era munnange akubaawo obeera obakoze bubi nnyo bajja kulwanyisa bajja kwogererayo oyogera biki mbadde mmanyi buli omu aliwo kulya
Kaakati muganda wange nga Andrew Mwenda amaze okwogera ebyo batandise okubeera nga munnange bamugamba bakibiina kya NRM nga bamugamba nti kikyokoze otukoze eki lwaki otukoze ebintu ng'ebyo olinga ayagala okwandamayininga ekibiina olinga naye munnange gavumenti eri kukikkirira era nga NRM nga teri mu buyinza ne baginyegenyamuko bwe batyo kyobula nga bagenda kutta abantu bakuba abantu mu buli ngeri yonna okusobola okubeera nga babeera mu buyinza. Kakati munnange Andrew Mwenda nsuubira okuba nga ye bagamba alaba obudde buwongedde bugenda buwongeera kati bw'atyo asalawo aveeyo kwegamba agezeeko okwerongoosa nti bannange nze nabirabirawo naye ekirungi nti mukimanyi nti okubeerawo kwa NRM ebikubeezaawo mu bimanyi era mmwe mwenna abawagira bye mutategeera mwali badde muleka abantu n'ekintu kyabwe ekyavunda mukibalekere kuba tekikyalimu ssente ekisooka bababuuka tekikyalimu ssente kati bo bamanyi nti balina amagi muhoozi yakava okugira wano omutwalo gumu gw'abasirikale gwapasinze out yakava okugira wano era Gen. Museveni n'akola ki n'asiima tugenda mu kalulu ka 2026 bafulumya era goloza batambulira ku mulamwa ki mulina okukuuma akalulu mulina okukuuma entebi mulina okukola kakati munnange kitegeeza nti wakyali njawulo wakati wa NRM ng'ekibiina ne gavumenti nti kati NRM yo egamba nti ekibiina kyabwe ye gavumenti ya Uganda kitegeeza bwe basiye gavumenti ya Uganda bagenda kati kiri eri gwe munnange muna Uganda okubeera nga ofuuwa final whistle kubanga omupiira guli mu ngalo zo. Kakati munnange era ku nsonga y'emu lwaki NRM eno kwegamba ebintu byayo byesiba bikutuka bino tubijjira ddala kuba na NRM lukulwe era nga batubuulira mazima meereere twagala bujulizi bukwatibwako. Kakati munnange Mike Mukula gye buvuddeko emabegakaawo yawandiikira Gen. Museveni ebbaluwa era nga amutegeeza ku nsonga y'aba NRM district chairpersons welfare ng'amutegeeza NRM district chairpersons welfare yensonga kati biki ebyali mu bbaluwa. Kati munnange ono NRM vice chairman Eastern Uganda bw'atyo ng'awandiikira Gen. Museveni ebbaluwa namutayiika awandiikira boys we Yoweri Kaguta Museveni nti bw'alabulwa era nga amujjukiza ku bisuubizo bye yatusuubiza ba district chairpersons ebitaatuukirira byatatuukirizanga amuwandiikira amubuulira. Kati nno njagala mutegeera ekintu kino era wano waliwo science tutera okugamba nti Museveni alemereddwa Uganda kyokka ate alambikira ku Africa East Africa akasanke kakulemye okumaanyi okamala ebyoya ate nga ogamba baleete eŋŋaŋa. Kakati NRM munda mwennyini ebisuubizo ebisobola okuyamba NRM kubanga ngenda kunyonyola bye basuubiza era nga byali byadde biyamba NRM. Bwe ne boolaba abasajja bakaaba tutadde mu ssente zaffe nnyingi bannange ennyumba yange bagitwala Museveni ntaasa aba ayogera bituufu ssente ze baya zikwata n'aziteekamu mu kunoonya obululu n'okukunga abantu alowooza bagenda kumuwa mbu eno ye kaateekeyo ali ku nkola eri eya buy low sell high ayagala ffe atusuubule atuwe obuswazi eri agende ayinfulatinga agende nakozesa ssente nnyingi n'ennyumba yange n'enjitula njo bayi yagiguza oba sisita we oba kati Gen. Museveni bannange kumbe gwe baliko naye Steboni muyaye ali si Steboni lwakitula boni si lwakitula boni bayitayo batiiri eri kyalo kye kiriyo kyemumanyi kyalo ki yababeerayo mumanyiyo ku ggwanga eri ku buli lwana kyalo kyeyo kyonna kyemwogera muteeke obuteesi kyalo mugambe boni kati eno tetujaga nti boni bawoga nti no Steboni oba Kampala boni oba wazaalibwa mu Kampala Uganda boni
Kaakati eyo yonna gye mumanyi obulungi nti ye yajja n'ebintu bye byamanyi mu mutwe ebyamuzimbibwamu bano bye batamanyi. Kaakati munnange kapiteeni ono ne ero kapiteeni Wanyonyi era nga yawummula retired Mike Mukula bw'atyo munnange ng'awandika ebbaluwa yagiwandika ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2025 bw'atyo ng'ajjukiza Gen. Museveni alowooza yeerabidde musajja wattu. Kakati ono nga ye NRM party chairman kati ng'amujjukiza ku bisuubizo bye yasuubiza 2021 tuli mu campaign 2021 tugenda mu kalulu electoral period bye yasuubiza eri NRM district chairpersons. Museveni yasuubiza biki era nga weebuuza ssente yali badde azijjawa kubanga neza covid nsuubira okuba yali badde akozesa obuulyawo naye nazo tetwazirabako naye twasonda ssente mu covid ssente ezo zannuma naye nze saasonda nali mpuliriza buwuliriza naye ng'abaasonda ssebo bwabasoma n'awaddeyo 10 n'akoze naye n'addamu n'abagamba musonde covid akomyewo ayinza okukakasa ensi nti abaana bawa level. Kaakati munnange tebamanya nti sisimu gye bawa kitambulirako mu mikululo egyo egy'obuli bw'enguzi n'abalagako abawaayo akasente nti bagenda simanya kola biki bagenda gula biki. Kakati Museveni yasuubiza okubawa zi pick up emmotoka buli district chairperson ng'alina omuwa emmotoka okusobola okubeera ng'akola mobilization ku grassroots naye tazibawanga jukira eno ali mu kusasula ssente mu palamenti akasente akateekayo era Ssenyonyi yalemeddeko nnyo ayagala IGG atunule mu nsonga eyo. Ssenyonyi ayagala IGG atunule mu nsonga ssente zaavaawa zaali zigenda kukola ki kubanga kirabika enguzi e Uganda erabika kati etambula kyere. Jukira ababaka bali mu 7 baasayininga nti bo tebaafuna ssente ezo kati kitegeeza abatasayininga bonna baakola ki baazifuna so nga ate era waliwo n'abagamba nti nemu abo abaasayininga mulimu bwe abaakola ki abaazifuna naye kyatuwa kale at least rough estimate tutoolako butozi batonotono oba oliawo abaalimba nga batya okuswala naye ate n'abagamba baswaza nabo tebaaboogera kitegeeza nti balimba kuba Balamu yagamba tugenda kuboogera abaasayininga Kagabo naye bw'atyo n'abalala naye tebakolanga kitebabangayo kulambulula kitegeeza nti balimba bagala kusiba ku bannabe matugambuzi kubaliisango nti twali ffenna. Kaakati munnange Museveni abasuubiza agenda kubawa zi pick up mukoleka mukubeka kuyege basajja bateekamu akasente kaabwe n'abagamba ngenda kubawa milioni 2 buli district chairman ngenda muwa emilioni 20 nga support okusobola ku enhancinga operation capacity nga tuli mu kalulu ne campaign za 2021 era okwo n'ayongerezaako nti agenda kubawa heifer cows agenda kubawa ente enzungu ez'amaleeto bwe zizaala bakole ssente bakama amata beenyweri. Kati abasajja munnange ne batandika okuba nga bakola ki nga bakola ne bakola. Kati munnange bw'atyo Mukula nga amaze kubeera ng'atuukirirwa tebanimwe mwogera n'omukulu mujjukire mwe mwatugumya nga tukole munnange ng'alina okujjukiza Gen. Museveni ku pledges naye nga atutegeeza nti amujjukiza pledges ezo bibye yasuubiza countless times emirundi egiwererako ddala gy'atasobola na kujjukira nti nakamujjukiza emirundi emeka buli wamujjukiza anaatera okukugoba ggwe mu State House lindo olw'okuba essimu ye nga teriiko naawe nga weetaaga appointment ez'amaanyi ennyo okuyita mu nsonda enzibu ennyo oba bakathani kusaasira tobalaba bwe bakaaba n'abalala. Kayihura yakaabako ng'agamba nti okulaba Museveni ayita mu kibuule naye kibuule ye Gen. Museveni akyamulaba bakyayogera era yeewaana juzi ng'agamba
eri mukono abalonda mulya nnyama temumulonda kubanga oyo ne mumuwa emyaka 10 taligenda kulaba General Museveni nze ntuukayo ne twogera ntunyumya abantu bamugamba bituyambe ekiffe tetwagala kumanya Museveni bw'oyogera naye yaggwako dda ali expired kakati otubuulira tetwetaaga kumanya nga naye ekitiibwa akirabirawo akirako omugenzi olanya nti nze nakola kinene nnyo mu kkuba aba Nopu Northern Uganda Kadaga n'agamba nti nze singa teyali nze mu kiseera kyatogikwatako singa teyali nze tewali badde to bannange kakati mu ngeri efaanaganako bwetyo munnange tuduulirwa bwe tutyo tuddeyo ku Mike Mukula kati Mike Mukula abeera ajjukiza General Museveni emirundi egitaabalika nti bannange ebintu byewasuubiza bakiya persons baagala munnange okubeera nga bakusisinkana buli kaseera baŋŋamba baagala bakusisinkane osobola okuwulira grievances zaabwe ngo first hand nga teziriiko kutuma owulire okwemulugunya kwabwe Museveni ayagala basisinkana kuba akimanyi baba banoonye ssente ate nga talina kyabeetaaza ki kakati tuddayo ku kiri Andu Mwenda kyayogera kugamba bino byonna bikubuulira nkulaga system engeri gyevunzeemu eya NRM kubanga bino byonna biri related ku ekyo ngezaako okuggusa ensonga ya Andu Mwenda naffe gye tubadde nga twogera ebbanga lyonna nga muwakana kakati tuli mu kujjula kubanga twalinga mu kuyiisa luli nga muli awo muwakanira ekola ki muwakanira ebwagwa muwakanira ebwagwa kakati mannange nti Mike Mukula agamba nti nno newankubadde waliwo okukeerezebwa mu kutuukiriza ebyo byonna bye yasuubiza naye munnange abasajja bano bachairman bakoze kinene nnyo okubeera nga basaavinga NRM bamazengayo n'ag'omu buto bano bakoze ne dedication ne resilience yonna ate era nga munnange babadde bakozesa personal means zaabwe to keep the party vibrant and engaged nti babadde bakozesa amaanyi n'obumalirivu bonna bakozesa resources zaabwe bateekamu akasente kaabwe okusobola okukuuma ekibiina nga kigenda mu maaso mujja kukakasa nti mu nsi waliyo abafere singa muba muwakana nti bagamba w'empaka akunama ebiri kakati munnange NRM Vice Chairman Mike Mukula owa Eastern Uganda bw'atyo ng'agamba nti nno okutuukiriza bino byonna Museveni byatuukiriza tikigenda kuyamba buyambi kubeera nga kiyamba okugumya ekibiina wabula kigenda kuyambako n'okubeera nti ne kati ekibiina bakirabira ddala wamu n'okubeera nga bamotivatinga abakikwasaganyizaako wansi eri okusobola okubeera nga basaasaanya enjiri yaabwe kati mmwe abalinze ssente mu kalulu wa mu kampeni njagala mukimanye nti teziriyo na bano bakola ki bakaba wala General Museveni ate awo nyini bannayuganda obuwumbatuutu bwabwe awo agenda okukwatira akasente abaweeweeyo ati bonna bajja balinzi bambadde yero balinzi abaweeweeyo temufaayo kati bwe tugira tuti tugenda bbawa addemu abasuubize bw'abasuubiza bajja kkirako abeeruweero bakati bo bakitegeera nti baabamalayo Luganda baabamalayo abeeruweero bakimanyi era eruweero Museveni yayitayo ng'abantu bakuta ebipande bya Bobi Wine tebasaaga kubanga yo baamunaabira ddala kale munnange nti singa Museveni aba ayambyeko kigenda kuyambako mu forthcoming general elections abantu okubeera nga bakola n'omutima ogw'amaanyi naye nga kinaasoboka nti kiba kitegeeza nti muganda wange NRM awo nawo teriiwo kakati ensonga ezo ze bakomplainingo ba district chairpersons bagamba tebalina na office tebalina facilitation tebalina direct engagement eri national chairman Museveni tebamulabako tebaogerezeganya naye tebalinawo sente zibayambako okutambuza mirimu ne offices tebakola ki tebalina kati tutunulira ekibiina ekya NOP ku side eri twogera ku protest vote twogera ku mobilization okwetoola eggwanga okukosa n'eggaali yaffe nti buli mukulembeze mu NOP akole ki eggaali offices baziguddebo okwetoola eggwanga lyonna
NUP kati bwe tuli essaawa eno esinga NRM offices obungi gw'obadde okimanyi bw'oba owakana tutandikire ku kitebe ekikulu wano mu Kampala wokka waliwo ebitebe waliwo Kamuja emumanyiyo tudde Makerere Kavule ne Magere State House gyeri so nga ate Museveni n'eyentebe ate gisulamu asula Nakasero naye bwati n'obukuumi obuyitirivu agamba bajja kunkuba bannange bajja kunzita waliwo abaagala okunzita ndowooza olaba obunkenke ate nga n'ekitebe ekya NRM tekiriiwo e Kampala okuleka we bali awo just bapangisaawo bwe batyo ebbanga lyonna ne mu Kampala mwokka ekitebe kye balina kye kisaawe eky'ekkololo eky'eggwanga ne kawofiisi kaabwe wali kakati embeera eyo muganda wange nti gitambuze wonna njagala okubuulira nti ne bwe twagenda e Masaka nga bagenda okulonkinga Piero yo Masaka mujjukira nga Muhoozi agendayo era baatandikira mu ofiisi za NUP ekikulaga nti baazisangayo nga gyeziri kate ng'ezo ze baagendamu kigambibwa okuba nti zaali z'abakansala bo ng'abantu nga si za NUP mwe baateeka ebifaananyi ebyo ekikulaga nti n'abakulembeze ba NUP bo olidde balina obuvunaanyizibwa balina ofiisi ezaabwe kati n'ez'ekibiina weeziri njagala okubuulira muganda wange kye bayita kunga oba program kakati munnange bano nga tubalabanga ebiku byennyini ebiku kubanga binyuunyunta akazitoko kabasuseeko pressure yeeyongedde era njagala okubuulira nti guno gwe mukisa bannayuganda gwe basigazza ennaafu is ennaafu mukula munnange sente z'omuwi w'omusolo ze basuubira okubanga bakozesa basuubira okubanga munnange kati alita ideas eri General Museveni nti kwata ku sente z'omuwi w'omusolo kubanga Museveni talina sente yezi ngayita tunda ntize takola ki nedda kakati munnange NRM awo njagala okubuulira nti ekoze eki kati General Museveni ku sayidi eri endala ate alina okusisinkana ababaka ba NRM akyayagala okubasisinkana kati mu nsisinkano gyayagala okuba nga abasisinkana mu State House bamaze dde okubeera nga basikiduwinga ddido bagenda okubeera nga basisinkana ennaku z'omwezi nga 2 May 2025 bagenda kubeera mu State House nti ababaka bonna aba subscribing ku NRM bonna bamaze okubeera summoned mu State House Entebbe mu special caucus meeting egenda kubeera olunaku lwa 5 ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gwa May mwezi gw'okutaano 2025 sawa 6 era Dennis Hamson Obua ono nga ye NRM Parliamentary Caucus chairperson yamaze dde okubeera nga asavinga notice eri bonna nga abategeeza ekigenda okubeerawo bwatyo n'abagamba nti balina okwadijasitinga programu yaabwe okuba nti bakakasa nti babeerayo kuba this time kirabika ndowooza sente bakuzifunira eyo kubanga baatugamba omukadde bwina kuba 2 bakabawaako 10 kati bano abatali ba NRM bano ab'omu nkuubo bano abeekwekakweka eno bampuuga banaazifuna batya kuba kati kya mirundi 2 aidha mugende kuba katujjukira nti already balina okuyisaawo etteeka eryakuba nti court martial eddamu okubeera nti evunaana balina okuapprovinga UPDF amended bill balina okubeera nga bajja approvinga okukosa n'okubeera nti nno neeri baamala dde ebyemmwanyi baabimaliriza ebyo kati bw'atyo Dennis Hamson Obua yabakakasiza nti balina okubeerayo Entebbe saawa 6 ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 2025 olunaku lwa 5 bonna ba MP b'NRM balina okubaayo basobola okukola ki okubategeeza nti mugende mukole kino sente weeziri ziizo era ngenda kuzibagwa jukira nti Minister ennaku z'omwezi zaali 17 April 2025 Minister wa Justice and Constitutional Affairs Robert Mao bwatyo yegye n'abriefinga Parliament akukaweefube okubeera nti nno barevisinga UPDF Act era n'agamba nti Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025
yabadde emaze okubeera nga ebeera drafted ya draftingiddwa directorate of the first parliamentary caucus of the first parliamentary council era neweebwayo eri Ministry of Defence and Veteran Affairs okubeera nga bajeekenneenya. Robert Mao bwatu byatutegeeza era n'akakasa n'agamba nti singa ministry emala okubeera nga endoosinga contents bill egenda kubeera nga ate epresentingibwa eri cabinet for final approval nga tinaba kubeera nga ate eweebwayo mu parliament. Kakati munnange eno proposed bill kitegeeza nti egenda kubeera epresinga eri yasooka UPDF amendment bill 2024. Jukira nti baali bawaddeyo amendments kati bino ebya court martial ebyajja ne bagijjayo ne bagamba musooke mugireete tugyongeremu obuwaayiro ne bagyongeramu. Kakati munnange babijjayo basobole okubeera nga bakakasa nti bitambulira wamu n'ensala ya kooti nga bwe yali ebawabudde. Jukira nti nabakakasa nti Winnie Dolo alina engeri gye yajjako ekko naye ng'ate kye yali asindise kugamba ffe tufune confidence era abawudde obuvuganya ne bajaganya nti bawangudde omusango, naye ng'ekituufu kyali nti yali ate atuteeka mu kateebe n'awa provision nti basobola okukolawo amendment ne ba alayininga bye baagala n'empabula ya Supreme Court mu musango gwa Attorney General bwe yali abugulana ne Honorable Michael Kabazunguruka mujjukira constitutional appeal gye yateekayo era nga mu musango guno ogw'ebyafaayo kooti bwetu yakizuula nti okubeera nti bawozesa ba civilians mu military courts kiba ki violating article 28 of the constitution era nga ene guaranteeing right to a fair and impartial hearing. Kale bwatyo Mao bwe yatutegeeza n'atugamba nti munnange essaawa yonna kitegeeza nti musuubire ebyo bigenda okubeerawo. Kati General Museveni alina okubeera nga abayita eri asobole okubeera nga munnange anaza abakakasa sente nkabawa nga akisa mu mala oba okugira oba kankabawe kale mugeza ne mukola ki ne muntenguwa mugeza ne muntenguwa wabula yejolesa ennyonyi munnange akyalemeddwe nga bino kakasizza nti already ayagala IGG ayingire mu nsonga eno. Walina okubaawo okunnyonnyola sente zo zaavaawa zajja kukola ki enguzi lwaki munnange etambula butambuzi bwetu nga tewali agikuba ku mukono. Tulina okumanya era walina okubaawo accountability naddala ku sente z'omuyiwu w'omusolo. Jobalesa ennyonyi bw'atyo ensonga akyagiremeddeko nnyo mu palamenti newankubadde ng'eriyo abawumbatuutu abagamba nti ebyo byaggwa dda. Kakati laba ono omusajja mulalu akyali ku ebyo ebyaggwedda. Muganda wange Uganda olemwa nti waliwo ekiseera ekituuka nze n'ensiriikiramu ne ŋŋamba yi bannange omuntu agenda kukola atya okuliko okulemerako kubanga tewakyali kudda mabega. Buli eyita munnayuganda gwe kwasi omanya nti oli munnayuganda ng'otegeera amakulu g'okubeera munnayuganda ne bw'oba toli munnayuganda naye nga Uganda ekunyumira era ng'oyagala Uganda erimu abantu abasobola okuwuliriza naawe musobola okufunira emirembe, lekeraawo okuwagira abagwira. Kyenyinza okukugamba era mmwe mwenna abalowooza nti nno simanya muli baki baagala kubakozesa babanyiize kyobula nga boogerako M23. Uganda M23 ejja kujja nayo ebintu bwe bityo tekyetaagisa. Leka tutereeze eggwanga ffenna wamu era y'ensonga lwaki ntera okubagamba nti okulwanira obufuufufu kati ngambo MP wa Kampala simanya Lugongo yawakitwala lwaki ebyo tebikyagasa tebina gye bitutwala. Tulina kwekemba kulaba nti entebe eri nga Andrew Mwenda bwatugambye nti ekwatiridde NRM mu buyinza kasa tugikutulayo bwe tutiba tukutula emirandira gyayo. Bino byonna nti weesanga nti ne Lugongo yajasobola okuddayo embalala yeesimbewo naye ate ayinza okubawa omugaso ennyo wano kubanga waliwo kye bayita influence. Kubanga jjukira abasajja baatusiiga akasa yonna eri ekisooka baagala okudemonizinga Omuganda. Bageza kukutegeeza eggwanga lyonna nti Omuganda mubi nnyo. Kakati gwe Omuganda ali wano waliwo gwe nalabyo ne simanya Edi simanyani Edi Mezaya nja kujja nkole wano akatambike nalabye nga ali awo ali mpoza wuwi bannange bwe okugira bwati wuwi abatirengera kano oba kabadde ki wakitekagende kanywa omwenge gwako
konna kukakutudde ete kawulira kanoonya ssente mu NRM teziriyo nabali bakaaba bakazanyi kusasira bakaaba tebagenda kubakombya ku ssente kuba nebbala muwaali yatuuka takyalina gwakoze eki gwagenda kuyamba naye buli yali anoonya kasente kati yagwa mu bintu kakati munnange ekintu bakikasitomayizinga bwe batyo era abali excluded muli excluded mugenda kuba muli awesamambiro nga babasuubiza bye batagenda kubeera nga batuukiriza. Sigenda kusukka nnyo wano bagamba nti munnange embuulire tefa yonna ate ndi mugezi nga mubuulire Uganda at large nga bulijjo wano mu mikozese bwentyo munnange nindirira mu mboozi eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo akuume